Mugamba mutya ab'emikwano Amerika ze nga ntaddeko nkusibidde awo baana mmwe Amerika yanyambaza empeta kaakati nga nkwata kkubo sijja balimba empeta eri siina gwe nagiraga. Ekituufu nali njagala okufumbirwa yali mulokole munnange yali ng'ate mumanyi nnyo wabyawandiikibwa okunsinga so nga amazima gali nti nandyagadde ngende n'omuntu bw'atyo ow'enzikiriza yange naye engeri jjukira twanyumya mbunyumya ennaku zaali nnyo olwokutaano ng'aguze ki ng'agiguze tiketi kati olunaku olw'omwenda ng'ali wano mu butuufu nga tetufunye budde kwemanya. Sebalwise eyo ng'atandika okuŋŋamba kakati tukoze tutya genda maaso noonya butya bwe tuyinza okugenda mu ki mu kkooti twewase nga ŋŋamba basasula batya ebintu byammwe ebyobuwangwa nkusasule kubanga saagala kubeera naawe nga sinnakuwasa ate nga buli mukazi kyeyandyetaaze bannange naye mu butuufu kwega Katonda aba ayogera nawulira nga waliwo ekibanja naye mpulira nga mu butuufu omuntu ono ayina kyankwese kati kyenava mugamba naye olaba otya tubeereko ffenna at least omwezi nga gumu tukole kitwemanye kubanga tetufunye budde kwemanya. Omanyi ki oba siyenze omanyi ki oba gwobadde ng'olaba ku mukutu gwange siyenze kuba jjukira luli obadde onengera bulengezi eyo ku YouTube saawa eno tokola ki tomanyi netaaga twemanye nange nkumanye kubanga ffe wetufumbirwa tetudda mabega. Omusajja ngamba nedda twewase twemanye nga twewasizza kubanga nze ekyo kyenjagala tuba tukoze ekituufu mu maaso ga Katonda nga nange kennyini nandyagadde tukole ekituufu naye nga Katonda nyamba Katonda ng'andika njogererako aŋŋamba nkubuulire esi nedda tokikola. Sibalwise eyo nga malakkiriza nga tukwata kubo tugenda tupangisa apartment. Baana mmwe nga lwaki apartment sigisa mu mannya gange anti nze nina ndagamuntu ya wano nga tugipangisa nga tubeerako ffenna naye nga tetulina kyetukola kuba ajjukira yagamba tayagala kikola lwavaddaki nga tetumenya ebisuubizo nze naye maama baana mwawo oba kiki ekyabaawo yajjayo kala ye entuufu naŋŋamba nze sagana mukazi akola nze nsobola okukulabirira kubanga lwaki oba okola nga nze nsobola okukulabirira nze sagala mukazi wange abeere ng'akola baana mmwe munzijjukira bulungi nnyo nti nze gwe mulaba kalimu ke kanzija gye ndi naye yennyini okummanya maama oli mwana mulenzi yampa kye bayita kwegamba yatuuka ekiseera nga bakiyita batya nga nkyunyiza mu birowoozo kwegamba akeera ku makya n'akwata ekkubo n'alyoka akunyiigira nga tolina kye waamukoze kumbe tayagala ogenda okole kati naawe gennyini otuuka ku mulimu nga toli musanyufu jjukira emirimu gyaffe ba content creator olina bba musanyufu bana ogenda otuuka nga toli musanyufu n'ebyokola ne bikulema yagenda olaba nga siva ku mulimu olwo nkutte ekkubo kubanga nze nkolera nnyo mu byalo olwo nkutte ekkubo ngenze eyo ebusoga eyo munda kuleke Victoria baana mmwe nga lwaki situuka nga tetugenda ffenna naye mbadde akakolayo vidiyo emu nga teyeekyanga tayagala kudda mu kibuga nga lwaki tandekaayo kubanga namugamba munange kati toyagala nkole nze gwolaba nina obuvunaanyizibwa bungi nina olabirira famire yaffe nina okubaamu n'akasente mu nsawo kubanga sente z'olina zizo
naye nange neetaaga mbemu nezange. Era nawe oba oyogera ogamba nina ssente zisobola okukulabirira, togamba nti tuyina ssente. Okiraba naawe nti kyanjawulo nga ndekayo. Nga lwaki takomawo? Nga lwaki sibeerayo? Nga lwaki ate tadda? Nga lwaki takwata kamera yange? Nga lwaki tagisuulayo? Tagisuulayo mu nnyanja? Yeetulemesa okubeera ffenna omuwa obudde. Nga lwaki tatandika kuŋŋamba ye lwaki tetwewasa? Kubanga wagamba twewemu omwezi gumu, omwezi guno guyiseewo tuli myezi 2. Lwaki tetwewasa? Baana mwe, to make the story short, tebyaggwa bulungi. Mu butuufu byaggwa twawukanye bubi ddala. Ngezaako tegeeza ki? Nti weewaawo nali mu biro ebifumbirwa, naye si ye yali omuntu omutuufu. Ate saabuuza Katonda, seetegereza. Omuntu bwe yajja yanziba amaaso olw'endabika ye, yanziba amaaso ku lw'ebyo nga ndaba tumakinga byendi byonna byali, ate nga yali alimba. Kati ngezaako tegeeza ki? Omwana omulenzi ali eyo, omwana omuwala ali eyo, nga okyali mu single life. Tugezeeko nnyo okwegendereza abantu betumiitinga, kubanga kakati singa teyali Katonda kunnyamba, gamazima gali nti ne banteekako empeta singa ndiwa. Oba oliawo sandifunye na muntu gwe nnina, saawa eno sandifunye na mwami gwe nkola ki? Gwe nnina. Nandibadde mu bulamu bwakwejjusa paka. Naye olw'okuba nti Katonda yali amumanyi, ate nange kennyini nasalawo mangu ne ngamba sigenda va ku mulimu gusobodde kukola ki? Kuntuusa wano. Nenkola ki? Nenkitanga bukyali. Tebyali byangu, sijja baga nti twakita buti bwetutyo. Byakalubamuko, kubanga engeri mujjukiramu nti nabanyonyodde nti apartment nali nagissa mu mannya gange, olwo nno ntijja. Ate Omunnayuganda tulina akakatijja. Bwe yadda n'andeka safaari nga nnemeddeyo ndi mu kukola, yajja n'amenyaamenya ebintu by'abandi. N'aleka nga njasiriza omwamagi. N'aleka ng'asibye ekigo ky'abandi, ng'asibye ekisenge, ng'asibye n'oluggi. Kati kweganga byonna nina obbisasula. Era mu mazima, mu kaseera ako bwe nali njogera ne landiroodi, kubanga neighbor yamukubira nga ennyumba ewunya ate nga siriiwo. Kati nze nga manyi gyali, naye nga yagenze dda. Era yandekerawo akabaluwa akagamba anti okola sasula byennyonoonye. Okiraba? Kati sooka otunulemu singa nali nava ku byokkola nandiggyewa ssente zisasula, kubaga amazima gali nti navaamu miliyoni 2 mu nfo. Mu nfo baana mmwe, ebintu bye yayonoona. Era twayawukana bwe tutyo, teriya amanyi buli omu gye yakwata, oba muntegedde bulungi. Kati nempulira ng'ebyalaavu byo mbikooye, ne ngamba nti kati kansoke mbeere nkole omukwano gunansanga. Naye munnange Katonda ono teyeerabira, nga mmaze okuwanika nga buli kimu nkivuddeko, ng'ebyo byo sikyabirowoozaako, g'amazima gali nti nga sikyabirowoozaako wadde nga nfokasinze mu kukola ssente. Ne ngamba kati kanoonye ssente, obulamu obulungi, kasita nina abaana, ne nga nina abaana bange 2, Katonda yampa abaana bange 2, yes, kati kandabirire abaana bange bafuuke obulamu bwange n'enkita. Ntegeeza ki mu kyo? Nti mu biro ebituufu tuddayo wali nti Katonda alikivuunika n'akivuunula, n'addamu n'akivuunika n'akivuunula, n'akituusa ku nnyini kyo. Mu biro nga bituufu ng'ebyo nabivaako, laba Katonda bw'ajja ndeetera omwami wange gwe nnina saawa eno kati. Era yajja atya mu bulamu bwange? Tusisinkane mu paati eddako bannange mbabuulire. Yajja atya mu butuufu? Yajja mutuufu, nga kyonna kituufu, nga tuli ku mulamwa mutuufu. Tusisinkane mu kaddako.